Program omunyo ku macha tubaniriza enkyalero amanya gangenze principal munyo ku macha kubaganya birowoozo ku nsonga z'ebyobufuzi ebyobukulembeze n'ensonga endala zonna. Twebaza nnyo bannaffe ababeerako abasindika obaka abateesa ku miramwa gye tubeera tuze najjo mwena tubaniriza kaseera ka nkuba abalimi muteeko kubanga muli bize naffe eno tumanya nti tujja kubanga tufuna emmere butereevu. Principal yenze mu studios negatiddwako bannabyabufuzi ate tutunulira embeera nga bweri nga tutunulidde 226 anaatambula atya ensonga za umeme abantu bakuba miranga ge mazima amatuufu ebitundu ebisinga tebirina masanyalaze katuloze transition eno eriko tegenda kuwangalanya abantu basigale mu kibululu ekyenzikiza mu nteekateeka abakikolako namwe muteekemu obwangu. Honorable John Henry Chams the man munabyabufuzi ate president w'ekibiina ekya Conservative Party tulinaye mu studios nja kusooka musabe akubuuzeeko tutandike program. Nsanyuse nnyo bannange abalaba Salt Television mwebale kwegulira linnya enaku zino buli wotuuka bagamba owaayi walabye ekyabadde ku Salt Television. Olwekyo tubeebaza management okulaba nti mutaddewo ekikoosi ekibatunda ate nekitunda ne television. Conservative Party eryetya ekigambo kimu ku umeme transition. Bwe basabye ssente zino nti ze tu investing ze twagala bwe ziti $1 million $18 sente ezo abasinga obungi betwogerera tibazitegedde kuba beebuuzizza nti bwe baali bo bajja nga bali bebasangawo nga bamanaginga amasanyalaze bo nga tibasaba sente ezo. That is a question, a giant question which must be answered politically and economically. Nekirala kiri nti abantu basanyukidde nnyo fuleeyo naye beewuunya nti okusinziira ku emirimu bwegigootaanye mu bitongole bingi ebya gavumenti tunaamalako n'ekitongole ekyo eky'amasanyalaze twandibadde tumalako olw'ensonga umeme ebadde fiisa ssente nnyingi nnyo ku masanyalaze. N'olwekyo tusuubira nti ebbeeyi y'amasanyalaze tarifu yandibadde ekka wansi. Abajjukira ennyo mu mwaka gwa 2023 nalidinga ekikoosi ekyekalakaasa nga kiva ku Constitutional Square okutuukira ddala eri wansi ku Jijja Road nga tuwakanya tariffs ezaali zikutte wansi ne waggulu nga tugamba nti mechanism of generating electricity is the simplest scientific science act gyosobola okussa mu nkola. Era obuzibu obuli ku masanyalaze si generation of electricity wabula transmission. But transmitting transmission yaina details enyingi. Naye generation is a mechanism which is so simple nti amazzi oluflowinga ebiriro nga turbine yeetooloola. That is the simplest technical work you can expect out of generation of electricity. So obuzibu obungi, how do you transmit this power line to various areas of Uganda? So tusuubira nti government esaana ekimanye nti utility ey'amazzi n'ey'amasanyalaze is a must do. Era government esinga obungi tizikkiriza ku privatizinga utility ng'eyo. Zikola kyonna ekisoboka nezemanagingira utility eyo for the good of the taxpayer. Kigambo kimu ku kwemulugunya okuli mu bitundu ebimu omutali masanyalaze mu transition period eno abantu bafuniddemu ebizibu abamu mu buweereza. Wetwogerera kaakati shortcomings amaze dde okubeera witnessed. Ebitundu bingi n'amasanyalaze gaviiriddeko ddala nga tegazzeeko. Ne wetwogerera kaakati beebuuza oba bali bagenda ne transformers. So it is a very big challenge eri government ekulirwa President Yoweri Kaguta Museveni. It is not a simple do. Bwe mubanga abaganda bagamba eyeweeza omumba
gwe bazikuba bwemubanga mwa volunteerinze okumanaginga amasanyalaze demonstrate scientifically that you can do. Thank you. John Kennedy Chams the man. Njagala okutumira ennyo abantu be Lubaga South. Lubaga South. Abantu bangi nnyo abakere wange abakuba amasimu ebintu bye mwogerako ndowooza ne Apollo abitegeera. Tukyabiconsideringa tulabe. Kyogere kikubirewo wano. Kikubirewo wano bakitegeera. Bagamba the man no. Bagamba the man no tukwetaaga mu parliament walekayo character sketch etanaba kuzibwawo. Awo enkomi Apollo njagazaaki. Soul TV program omunyo kumacha agangeze Prince Apollo. Nimwesigadda Nimbasa oyo aspirant atunulide entebe ya Igara West okuva eri mu Western Uganda. Buza abala Soul TV munakiside kya Patriotic League of Uganda. Balamusiza abatuuliza n'abatulaba ku Soul TV. Gwamanya nedowoozi nze nimwesigadda Nimbasa. Abanye gwe mumanyi ngaho nalebo gwanga mujje. Empologoma ey'Igara West era emaze okufufagaza honarebo mbwa nadduka kyamazima yadduse watuuse ali mbalala era saba bwa MP ne Kachebeza agamba tatuula wano nabagambako wano nti ffe tuli eyo Igara West tuyina challenge ey'amajani naye ng'ekyagireeta ye honarebo oyo gwe twaronda bwe yatuuka ku parliament yasooka n'atayogera ku nsonga z'amajani ate nga waliwo flow ya parliament n'atuukawo n'ayogera ebintu ebitamukwatako ate nikikomekereza nga bafarmers tetufunyemu n'atakoma ku ekyo n'agenda n'asensitizinga abantu nti mwakuula amajani ate nga ye main economic activity gye balina yokka naye yennyini n'akuulako agagenda n'abalaga nti nze gatagange ng'onoonye kati namwe mutandikiraawo naye nange navaayo nengamba abantu temukikola kuba essaawa yonna ebbeeyi ejja kutereera n'essaawa zino etandise okuteera kuba luli yali 15 naye kati etandise okujja etuuse mu 3 kataba n'emwanyi eddera negwa ate vanira tewagira vanira tuka ekiseera ng'egula ne miliyoni 2 naye nejja n'esala kati abakulembeze ng'abo tuzze nga tubalaba naye bamala ne bavaawo so abantu bange bayigala West babuuziza nnyo abantu bange kigambo kimu Dani Nimwesiga Mbasa kigambo kimu ku meme transition abantu kyebalozezzaako mu kaseera kana ka transition tekibaleetere okulowooza nti ekintu kyonoonesebwa onooneka kuba ebitundu ebisinga bakaaba okuba nti obuweereza bw'amasannyalaze actually abamu bali ne mu nzikiza mu kiseera kino kyennyini. Nze kangambe mwema ntunda ekintu kya umeme as an ordinary person olabira ddala nti government oba yakola mistake okuwa umeme contract eyo kuba ne president namulabyeko ng'ayogera n'agamba ensobi baagikola nti ate bazzezu nti oba owere is good at mortuary kuba singa yaroopa before nga government enagwa mu buzibu buno naye aze n'aroopa ng'olwedde umeme maze okwonoona buli kimu kuba umeme yajja nga broker naye at the end netwala everything tuzeeko tulaba baleeta obuuma obuuma bwennyini bwe baatuleetera obuuliako amasannyalaze mita omuntu ataasoma tasobola kakozesa meaning waliwo n'obwogula amasannyalaze n'ogula ku ssimu yo n'oteeka wali enamba ate ne bagamba enamba it is used ane omulembe gwa digital kati omulembe gwa digital naye ate tetusobola byewala ate tetusobola byewala naye you have to sensitize omukulu kyayogera kikulu njagala omuyamba kyayogera kikulu lwaki obuuma obwo oyogeddeko lwaki babugula mu China standards za China mu science empozi standards nga ate kyekigamba omanyi bwe tuba nga tugezaako kukola transition tugikole ng'abanansi bategeera kati ng'essaawa zino abantu bali mu nzikiza reason being one abantu tebamanya nti amasannyalaze balina kugula mangi abasinga tebalina sente ene waliwo n'abalina amasannyalaze abalina units nga ebitundu ebisinga naye nga either oba transformers enfu oba kine nga bali mu nzikiza anti of course essaawa zino kiringa okugoba omukazi ate n'osanga tewaliwo breakfast ku makya kuba buli kimu bw'aba agenda womugamba nkugobye
Kuba tosubira ntagenda kusiga nga kutereza breakfast natereza obuli nayoza umema ina byagenze nayo wabaddewo butakkaanya tetubimanyi naye kye twagala ffe bwe buweereza aba Ministry of Energy and Mineral Development kati twogera ku kitongole kya UEDCL mukole kye musobola okulaba nga empeereza esigala ng'etambula bulungi na Uganda yekyayagala bwe buweereza naye nga nekyo kituufu kuba essaawa zino nasanyuse president ng'agambye nti companies zijja kufunamu nga zigula amasanyalaze actually gave direct from generation center gagenda direct ku factory factory bwe ziba zifunye tariffs zibadde zitawanya nnyo factories nga nezimu zagala kuva mu existence naye ng'ekintu ekikulu ennyo tusaba gavumenti ereme kutunuulira butunuulizi bintu bino esaana eveeyo erungamye ekigambo kya tarifu tariffs zibeera affordable kitusobozese okukuuma entobazi n'ebibira amasanyalaze kwega dipeninga osuubira nti tarifu eneekendeera omuwendo gunakendeera erina okukendeera kubanga bali portion gye babadde batwala ebadde nnene nnyo nze nali chairman wa Natural Resources Committee ate era nga nali shadow minister wa Water and Environment so I know what I'm talking about sente ze babadde bajja mu masanyalaze abawumemme zibadde waggulu nnyo obanga bagenze tusobola bulungi okudaliza tariffs ne zibeera affordable ababadde abamu tebasobola kufumba kunaka ku masanyalaze bafumbe ku masanyalaze nga big institutions nga university institutions Makerere Mulago Hospital abasinga bakyafumbisa nku yes kubanga enku ziri very expensive ku masanyalaze what I mean nti okufumbisa enku tukosa nnyo obutonde songa singa tubaako abafumbira ku masanyalaze nga bwe gwali emabega kyandibadde kirungi nali ndi mu St. Andrews College Ekitovu nga institutions nga Mulago Makerere University zikozesa masanyalaze naye kati akozesa amasanyalaze okujjako ng'oli mubbi okutegedde ante kyaleeta obuzibu ebbeeyi y'amasanyalaze bweyeyongera buli omu neyenenya amasanyalaze ne badda ku nku era ne badda ku kyako actually ndowooza bannayuganda bwe tubanga tusobola okyogerako tusigale nga tukyakyogerako ekyokutukendeereza ku masanyalaze kubanga nga bw'oyogedde ono yabadde private distributor yabadde anoonya magoba yabadde atunuulidde amagoba kati bw'obanga yavuddemu kati kino kitongole kya gavumenti UEDCL kyekiri in charge kati tusuubira nti kyo kijja kukola ki tekitunulidde nnyo magoba kitunuulidde okuweereza UEDCL ebaddewo mu existence for the last 24 years ng'eraba operation zawumeme era tusuubira since it is a national entity ejja kulowooza nnyo ku munansi n'ekirala basebo technical work eri eminent eri kuki ekiri ku transmission generation is the simplest mechanics of making electricity amazzi olukulukuta bwegati ng'ebiriro nga damuziga za turbine zeetoolola ng'ettala zaaka ng'ebyuma bikuba obuwunga detail eri ku transmission because of that government yalwa nawo okweddiza obuvunaanyizibwa obw'okumanaginga electricity kale Soul TV program bwetu bwe tutambula honorable John Kennel Chambers the man so nabadde nerabidde kimu Apollo nabadde nerabidde kimu kyogere ekyokwebaza ennyo amakampuni amangi agazze yesterday okujumbira empaka n'okuboostinga empaka za Ssaabasajja Kabaka ez'emisinde nafe olwaleero tugenda by the way nga PRU naffe nga PRU era tugenda kugula t-shirts eno yabadde mpitirivu Ssaabasajja Kabaka olabidde ddala abantu ab'engeri zonna bwe bakujumbidde ate nawe tukwebaza okusaawo project eno esobola okulwanyisa Mukenenya n'abaana bonna abato ne bakulanga bamanyi nti Mukenenya is a catastrophe nanga awo wenyini wayogedde John Kenny naffe nga PRU olwaleero ssaawa 10 tugenda kwetaba ku misinde nga tugula mijoozi
nga tudukira abantu wadde bamukenenya era sawa 10 mbakoora abawagizi baffe fena turumbaawo Masengere ebijoze tweyanzeeke ali ku Soul TV program Omunnyo ku Makya ojja kubanga otwegattako mu kukubaganya ebirowoozo osindikawo baka ku simu ng'oyita ku WhatsApp oyita ku SMS twogera ku bigenda maaso okusingira ddala 26 olugendo luli lutya mu kiseera kino kyennyini bw'otunuulira abali mu byobufuzi beeteeseteese batya. John Kennedy Chams the man ava mu kuluda oluvuganya government eri mu buyinza oba oluwabula government eri mu buyinza ajja kutusiigira ekifaananyi yalaba atya ebintu eruda iyo ate neeno gye bavuganya nja kuwa eddakiika ndowooza eddakiika 12 honorable bw'otunulatunulamu 221 yali blood 221 yalimu obutali bumativu n'ensonga era mwazoogera ng'akalolo ka 221 kawedde ku mulundi guno olaba ki ate mmwe abali ku ludda olw'opposition ku mulundi guno mugenda tugamba ki? Katusooke n'eri y'emu eya akamyufu mu bibiina by'obufuzi tukendeeza tutya obusambattuko mu bantu abanoonya kaadi z'ebibiina eby'enjawulo. Ekyo kikulu kizibu nnyo ekyo anti kikulu gwe mulamwa kumpi obanga tukimanyi bulungi nti okusinziira ku constitution yaffe article 71 up to 73 ebibiina by'obufuzi mwe tugendanga okuyita okusiikinga okufuga eggwanga ebibiina by'obufuzi ebyo bioperatinga bitya as we speak. Njagala okutegeeza abatuuliza mwenna nti wakyaliwo obuzibu bunene bwe tunenya nga tunenya gavumenti tefuddeeyo kumanya nti abantu bonna be bannanyini State House naye bonna sibasobola kubeera mu State House. Tuyita mu mechanism ey'okuvuganya in a civilized manner to seek to capture State House. Right now aba police ab'amagye mumpulirize okusinziira ku musango ogwakasalwa Constitutional Court oguyitibwa Human Rights Network versus Attorney General. Court nga tiyetemyemu yarulinga out amateeka police gebadde ekozesa mu Poma etteeka lya Poma okutotobaza okukola ki okusirisa bannabyabufuzi abakola enkuŋŋaana n'abo abeekalakaasa kasita police ogitegeeza. Attorney General n'agamba nti ajja kujulira bw'abanga agamba nti ajja kujulira aba atulimba kubanga Constitutional Court tesobola ku recommendinga kujjawo Bill of Rights dominating chapter 4 ekwata ku human freedoms and fundamental rights. Kitegeeza kali kakodyo ka owekitiibwa Kiriwakiwanuka okutugamba nti agenda kujulira ne bw'aba tajulidde ne bw'aba ajulidde tekyali kooti yonna eruling out rights of political parties to politics. Ekyo kiba kitegeeza nti mu kiseera kino nga twetegekera akalulu ka 2026 kyandibadde ky'amagezi era kya bugunjufu Ministry ya Internal Affairs neya Justice and Constitutional Affairs bituule wamu bikole mechanism ejjokusobozesa ebibiina by'obufuzi okutalaaga ebifo ebyenjawulo mu Uganda nga bimatiza abantu baabyo ku process y'okulonda. Kiba kikyamu nnyo ogamba nti ojja kuddayo olabe chaos ng'eyaliwo mu 2021 ate chaos eyo yaliwo yava mu lack of acceptability nti ebibiina by'obufuzi byandibadde biweebwa omukisa okwogera n'abalonzi. Kati eddembe eryo bwe lyabulawo mu 2021 oba olyawo kwogatta covid yaliwo kati abaali baagala kaadi mu bibiina nga bagula buguzi ate okugula obuguzi okwo nga kuliko n'empaka. Omwe ayinza n'okugamba nti twaguze kaadi tuli babiri lwaki mwagiwadde oli ate nga nange nasasudde. Kale okendeeza catastrophe ekwata ku bumyufu mu buli kibiina tuzeewo freedom of assembly freedom of speech mu bibiina nga bwe twetegekera
elections za 2021. As if that was not enough. Nkyanenya ne side yange y'opposition yonna in its entirety. Uriya mukama wange. Mpulira. Kikyamu nnyo omuntu ali ku opposition ogamba nti talina interest mu kulaba nti amateeka g'okulonda gakyuka. Gwoba ng'oli pessimist nga tolina ssuubi mu kintu kyonna. Buli muntu yenna nedda njagala okugamba njagala okukyalennyinga opposition eyaganye nti teyetaaga reforms. Nedda nze njagala okukyalennyinga abali ku opposition bonna si bannuupu bokka. Aba UPC, aba DP, abani FDC, abakyaliyo nga opposition n'aba independent nga bakyakkiriza mu opposition bakimanye nti it must be a must okubeera interested mu kukyusa amateeka g'okulonda kitusobozese okukendeeza ku chaos ayinza okubeerawo nga bino tebikyuse. For example, kikyamu nnyo okulowooza nti gavumenti yokka ye yandibadde interested mu kussa mu nkola Supreme Court ebiragiro byeyawa mu musango gwa Amama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni ne Electoral Commission 2016. Mu ebyo ebimu byasaako essira njagala kubyogera. 1, yagamba nti mujje amagye mu byokulonda. Tunuulire ekyabadde e Kawempe. Bwe tugenda bwe tuti nga bwe twalabye e Kawempe, kiki kye tusuubira mu 2026? Another chaos. Ekyokubiri yagamba nti omuntu atamatidde na bivudde mu kulonda nga presidential candidate luli abadde aweebwa ennaku 15 okutereeza ebyobujulizi evidence ye. Naye tumwongereko ku time kubanga waliwo obujulizi obuyinza okuva epakwaki olaba bugenda kuva Lakayi olaba bugenda kuva Karamoja asobola okuassembulinga evidence ye neyongeza ne recommendinga kooti nti ennaku ezibadde 15 zibeere 6. Nevaawo negamba nti obujulizi mu Supreme Court bwe bufuga omusango gwonna gwoba otutteyo nga tomatidde ku presidential elections. N'olwekyo oral evidence on top of affidavits bwe bujulizi obuwandiike ne oral evidence akkirizibwe. Adamu ayinza okuba Apollo ayinza okuba nga alina gwe yalabye ddala ngabba bamukiriza agenda alumirize. Njogeddeko ebitonotono. N'olwekyo ebiragiro bya Supreme Court byandibadde titusuubira nti birina kuleetebwa bamemba ba Parliament ba NRM bokka. Bisobola bulungi n'okuleetebwa aba opposition. Era kiba kizibu nnyo memba wa NRM okumirira ku floor of the house awakanye ekirowoozo ekireeteddwa mu bill ng'ekwata ku ebyo Supreme Court bye yali recommending. Ekigambo kimu nkuveeko Honorable Henry Charles the Man by'oyogedde ku bintu bisatu. Ekisooka electoral reforms. Ekyokubiri oyogedde akavuyo akabeera mu bumyufu obw'ebibiina. Ekyokusatu oyogedde ku violence okutwaliza awamu omuli amagye okugibwa mu byokulonda nakyo ebyo byonna. Onakyolese njogedde ku ddembe ly'ebibiina to articulate their political interest. Mu ebyo byonna by'oyogeddeko ebbanga lino erisigaddeyo wakati w'olunaku olwaleero ne January 14 presidential election polling date. Olaba nga kisoboka okukyusibwa ebyo byonna byoyogeddeko. Tulina emyezi 6. Kisoboka. Really? Can we table those reforms? And they are passed immediately and they are signed and kyasoboka kolebwa kyekya recommendation egamba nti mulonde nga muyita mu digital formation nzibu kubanga yeetaaga time abalunzi okumuyiga kuyiga engeri gye bana calculating amapesa ebirala byonna bisoboka. Okay. Kale so next sembayo kyendowooza nti kikulu nze siri mumativu n'omulundi ogumu ku bintu ebigenda mu maaso mu palamenti. Okimanyi bulungi Apollo ndowooza nze ne Agrawoli twafuna endaali gya zaabo mu kuteesa mu palamenti y'omusango. Toyinza kuŋŋamba nti isu ekwata ku security y'eggwanga ogikwata n'ekyejo bw'otyo. Isu kyate? Isu ya South Sudan.
katono nyote tusola genda yeyo tuli mu discussion ndala kyenkwata ku kyengamba kigamba wekiti nti article 79 of the constitution egamba parliament can pass any law. I get you. Honorable Ken. Sigameti ngenze mdia South Sudan. Ate sagado bitie nnyo kubanga bibisolo kubera discuss. Akadde kabira biri mukaga je tunulide kati. Tujja koma otu kyogereko kuba abajasi baffe gye bali. And there are many issues now to discuss about South Sudan. I'll invite you for that discussion. Ekigambo kimu ogambye nti bwe tunabanga tukoze byoyogeddeko reforms. Tetunulide umuvuyo gubeera mu bibiina munda violence ne byetwalaba 2020 bisobokera ddala okuddamu okulabibwa mu 2026 singa ebibiina by'obufuzi biweebwa right to articulate their political interests nga biyita mu bamemba baabyo mu Uganda yonna kyanguwa nnyo ekibiina gundi okumanya ani aneesimba egindi kubanga eri omanyaka ekitundu kyo kyawa Igara West omanya nti waliyo oyo asobola okutukiikirira obulungi naye ogenda okutebereza obutebereza oba yegindi ekyo si bunafu obuli ntano mu bibiina byammwe ku identifying candidates n'okumalawo embiranye eyo n'obukubagano obeera mu bibiina ku cards obwo si bunafu bwa bibiina emirundi emeka Bobi Wine gyagezezaako genda mu bitundu ebyenjawulo nga bamuyiziza ndesi kyakulabirako ngamba okulwanira kaadi nga bw'oyogedde okulwanira mu bumyufu ifujjo eribeera mu bumyufu and those internal issues that must be worked out within the party. No, they cease to be internal. Singa ebibiina buli kimu kibeera ne command okuarticulatinga propaganda yakyo mu bitundu ebyenjawulo. Bangwira okumanya ani ali fiti okwesimbawo representing ekibiina ekyo. But lack of that right and freedom characterizes okubanti ebibiina by'obufuzi tebiweereddwa mwagaanyi okwetaaya bagende beetunde mu bantu kizibuwalira ebibiina okw-identifying abantu abatuufu era mu kuzibuwalira okwo kwe kuvaamu okugula kaadi n'okuzitunda mu kizikiza Messi neyeeyongera. Thank you so much. Honorable Danny Mbaasa, bigambo eddakiika naawe ziri 10. Olaba kinga tugenda mu kalulu olaba nga Honorable John Luchamuzi byayogeddeko waliwo essuubi nti bisobola okulongoosebwa oba okukolebwako mu kiseera kino ekisigadde ekitonotono. Essuubi kyaliwo kuba emyezi kikyagiina ewera nga mukaaga kyendaba ekituufu nga bw'olaba akalulu oluusi nga kaliko abantu ne bagenda mu primaries oli n'akwata ebendera ate ne wayita ne bagamba kati bagenze mu ka general election n'osanga ayina ebendera ate asigazizza ebendera ye onaze abadde candidate naye ng'ali naye nga independent n'ajja ne yeesimba n'alina ebendera n'amukuba n'amuwangula nga bwe twakiraba ekisolo ng'ekitwaleba ekisolo kibaddewo mu bantu bangi meaning electoral commission y'ekibiina somewhere somehow eba eyina ebirumira ebitali birungi nga mu leadership yaayo mulimu abagamba abatunda kaadi kuba omuntu ayinza okumala ne bamanya nti alina obuwaguzi bamusaba ssente nawe olinawo ssente meka tukulangire bamanye nti alina obuwagizi bamanyi nti alina obuwagizi neera ne bamusaba ssente ate ne bamugamba kati ekiriwo olinawo meka bakulangire kati eyo ensobi era kyetaaga chairman agitunulemu chairman ali chairman wange w'ekibiina ekyange kyenalevu General Yoweri Kaguta Museveni yayongeze ekisanja kya Dr. Tango Doi akyongeze naye nga bwamutunulira nga bw'alaba n'enkola ya institution eyo yonna kuba bw'obanga olaba oluusi siganye ayinza okubanga oluusi ensobi zibadde ensobi oluusi nga yateredde nga kati biteredde naye okusinziirako oba olaba nti independent akomawo ate n'akuba ono kiba kirekamu ebibuuzo bingi kitegeeza nti
wandibaddewo nga bwe tulabye wana Kalulu ka Kawempe North. Tukimanyi bulungi nti mwalimu abakyala babiri aba NRM. Oluusi ekyali tekyetaagisa nobandireese n'omu. Kati kitegeeza ate ng'ono yali akuba munne. Of which tekyali ate nga already singo mufo ky'okumuwagira ne basekendinga omuntu nekireetera obuwanguzi. Bwe baddamu kulwana bombi ate nga bonna ba mu nyumba emu bali bo ne beesuutinga ne bakuba kibiina. So ndaba mukyalimu ebyokutereeza. Naye ebyo tebiri ntano, ebyo biri ntano ewamu mu kibiina. Ebyo biri ntano naye tugezaako okulaga nti kiki nga bw'obuuziza kyekireetera. Kuba enjawulo eri kummwe wakati wa NRM n'ebibiina nga bino bano abali mu opposition. Mwe mulina chance okugenda ebweru okukuba enkuŋŋaana. N'olwaleero mubadde muzikuba actually. Yes. Bano bagamba nti bo okuba kugira okugenda okukuba enkuŋŋaana kibalemesa n'okwidentifyinga abacandidates abatuufu ate ne kiviirako n'obunyumivu okukola ki oba internal nate olaba simanyi John Ken ekibiina kyalimu saawa zino Conservative Party. Kati nga Nuupu bwenoonya ebintu byabwe bo bakolera wali nabo batugamba batunda kaadi. Nuupu bagamba biwulira bagamba kyovara hiyase bagamba nti batunda ki kaadi. Kati kyentegeeza essaawa zino buli muntu ayaba yeesimbyewo agenda akolera abantu aba convincing kuba politics is all about convincing your supporters. Point eya Nuupu eri bweti olw'okuba mu mukisa Apollo gwayogeddeko okwarticulatinga propaganda waabwe lindako kyabawaliriza by election bwe yagwawo okusaawa akakungunta ka debate okiraba naye akakunguta ka debate twakalaba kali ku live TV kati go wasinziira kuki ogamba nti ono bamuyita ano yawangula narukora nti yali balimu abantu bangi narukora debate yali part of the process yokulonda kati bwogamba nti narukora yasasula obabolimba omuntu bwavayo nakandi nasasula kuba mwalimu abava mu Nuupu bennyini ono yaani ono omulala adatambulira baro yagamba bino sibitegedde waliwo omulala yali confused ate naba buzibu omusajja yasuka nagamba bino nga sibitegedde nkoze buli kimu kyonna naye ndaba ate ategeeza naye memba ate nga yagamba akoze buli kimu ekyetagisa naye alaba kati ebintu ate kyenjagala ekireete wano akalulu kano bwe tuba tukagendamu abantu baffe mugenda kubagamba ki abantu essaawa zino aidha wenze ekinkolo kyesitategeera abantu batandise okukola simanyi oba eno trend bwenegenda mu maaso tujja kukola tutya. Edda omuntu bwe yali ng'agenda kwesimba ku bwa MP yajjanga n'ababuulira byagenda okubakolera ate ne mwesiga ne mumuwa n'abakolera. Naye essaawa zino olaba omuntu n'agenda n'aleeta esiyaani n'agenda n'aleeta obutebe omuntu n'agenda n'aleeta ebibiriiti omuntu n'agenda n'aleeta ebintu ebiri too cheap n'abireetera abalonzi tasobole. That is me actually kunze ndaba eba voting bribery ate ng'agikola misanatuku ne baradisi n'ekyama ne bamwerekerako abireeta mu kiseera ky'okulonda ekyo kiba kimenya mateeka anti n'osanga akola enguudo buvunanyizibwa bwa aspiring MP okugenda mu luguudo natandika olukola n'agula calvert n'aleeta esiyani n'aleeta akatebe eyo kiba kitegeeza oli omuntu yenna munabyabufuzi ndowooza tewali teeka limugaana ku donatinga teriiwo naye bwe kiba ekiseera ekyokulonda mu kiseera ekyokulonda ekya campaigns awo tegubeera musango kibeera kimenya mateeka g'ebyokulonda bwe kikolebwa mu biseera ebyokulonda ng'olwedde olina ki olinga candidate oli mu kalulu naye babanga bakikola mu kiseera nga kino ng'akalulu tekanakutandika tewali nsonga sologamba donating abantu bange ndabye nga balina obwetaavu buno
mbirese ninawo nange dane information jenjagala omuwa n'obuwetwaze bungi nnyo ebyo byonna ebikutiisa byoyogera tibyandibaddewo singa buli kibiina kibeera n'eddembe mu biseera ebitali bya kulonda okumanyisa abantu manifesto zaabyo tekiriiwo ekyo era kitusudde wazibu kiwe kiri kati kyova olaba weesanga omanyi nkubulire weesanga oyo amaze omuntu agenda mu banka neyewola looni yakambaleyo ba biliyoni emu n'agula ezo esiyani n'agula obutebe n'agula ki n'abitwala n'abiwa abantu asinzeeyo amakaaka kiwulira mu banka bw'abanga bamulonze kyasi neyitamu nti ayiseemu talirabika kuba ali mu kusasula ki mabanja kyasi bwe mukuba n'atayitamu kyovora busanga nti gundi n'ennyumba takyakola ki takyagina aka kaseera kaba katutwala wa kuba muntu omulonda agenda kukiikirira roles of a member of parliament weziri ezeetagisa era sebe dana ekivuddemu ye performance eri poor mu bantu abo ati ekisookera ddala mu parliament ajja kuyingiramu kuba ati amabanja n'eri tajja kuddayo kuba bye yabasuubiza tasobola kukola n'ekintu neki MPs bonna boolaba bali performing essaawa zino bayingira mu parliament nga tebalina kyebasoose kola bazze ne balobinga ebintu ne batwala amalwaliro batwala amasanyalaze kyetuva tukuba omulanga eri gavumenti mu debate eno n'eddaani mwali nti gavumenti mu biseera ebisigaddeyo eby'emyezi 5-6 efeeyerekera ebibiina eddembe mu disciplined manner bitunde ebyegendererwa byabyo across the country bwe munatuukayo kijja kuyamba naye Ken Chams bwe munabanga muwereddwa omukisa ogendayo nkubuuza ekibuuzo kye kimu kye nabuuzizza Dani Mbaasa mugenda bagamba ki bannayuganda twogera ku bizibu ebiriwo kaakati n'engeri gye tubyaŋŋa kimu 2-3 nkuwadde flu kimu 2-3 mugenda bagamba ki bannayuganda tugenda bagamba nti economy enfu singa tukyusa obukulembeze tusobola okuleeta obulamu mu byenfuna wetwogerera kaakati kumpi 50% of the budget must pay the debt wetwogerera kaakati buli munnayuganda ku 45 million people alina ebbanja lya obukadde 2.3 n'olwekyo tuli bubi the time is now to change the government to replace it omutadde bukalinga omutadde kaseerezi nobuleka atambule kati kankubuli era ngezaako kubalaga nti gavumenti nakubuuza ekibuuzo kyekimu tewakyanukudde ekyaki mmwe bwe mugenda yabayinaalemu eri abantu mugenda bagamba ki ono ye afunye ango ye kati bwe tugenda bagamba ti gavumenti ekyali ku mulamwa gwennyini kuba yesobodde kukola ebirabikako yadde tuli wakati w'amabanja naye amasanyalaze gatambudde amazzi weegali amazzi gatambudde kati buli muntu buli munnayuganda abanjibwa 2.3 million olwa public debt egejja naye tewerabira nti GDP eri ku 71%. China nekyokutugula kati kyonna kyekirina okubeera kirimu ekiti gavumenti ekoze ebintu ebirabibwako nga ki byogera kugambye enguudo ziri bulwamu kati tamakroad ziri bulwamu accessible ne Kampala mweziri okay lwakuba nti oluusi ab'e Kampala batera kweteekamu bwe balonda beteekamu omuguwa ate oluusi ebisaaniiko kati ekyensonga bwe balonda abantu omuguwa nakulabye omuguwa nogenda nebaka omuguwa katutandikirewo abantu nesibadda kati kyenjaga President Yoweri Museveni jajja agamba nti bano abekawempe buli bwe balonda beesaamu mu gwambula beesibamu kasiba nte gwe bali balonze John Kenny kati kambabulire enguudo zikoleddwa kyogamba kiki ekirala kimugenda okugamba abantu ekikoleddwa myaka 5 gino emyaka 5 wabaddewo industries bwogenda enamave nga noyitawo ngeyayitako emyaka 10 bwomutwale namave ayinza okugamba wano siri Uganda
kuba factories maze emyaka si myaka gye ande maze emyaka ngati ye industries agamba ezikola products esawa zino bayus bobo tambura ngova mukono okutuka hiyo nawe na paka okuva almost mabera waroz factories zemploying abayus bobo tambura oraba abana ulinzo kuroza tesomero bari gadde wa so muwada abantu bafunye emirimo rwa factories ezize kuba urowaberaho security esawa zino buri munansi buri investor abarwana kujja mu gwanga riri mu stability kale so kati enze chenda but John Kennedy bisonga ziyayogede eri zebwe mbazoge ngamba NRM egende maso yade esawa zino wale byo kutereza naye ekoze egwanga tulije mabega nnyo neto tutwara ku speed eyenkorakura kale omunyo kumacha. Good morning Mr. Apollo. I am Mukisa Alan from Chengera Town Council. I want to thank Mr. Ken and the man of PRU for their views. NRM must come back on villages and work on corruption, which is the problem that we have today in Uganda. Kale tuyanzege mukibadde mukibusiza amaaso ekyokulya enguzi wadde tukola bino wadde tukola ki ate gago n'amabanja gatuli mu bulago tubanga tetukoze kyokulya enguzi. By the way kankubulire ekyo vora banze zikiriza mu igwanga lino ligenda standby generator nga PRU fetuze kurwanisa nguzi tukiririza mu mwana General Mozikine Gaba next president arwanyise nguzi kwa bananse sawa zino ekirese development ne sente no kusanga amabanja gonoga tulumu rwanguzi esente zivayo government nezisindika abantu ne batugenda zirondora nezikomekereza mu nsawo za individuals ne kireteranga service uri bamuwedwaliro naririra wakawe ni bamuwesede zorugudu naziriya rwansonga esawa zine banga egwanga lyesanga amabanja naye nga sente zikoze government jowagira yemu yevunanyize bobo government jempagira yemu necho voraba ari tuli mu kuteka ko wariwo anti corruption unit state house anti corruption unit wariwo state house investors unit protection unit wariwo IGG naye bayinache bakoze bageze zako okukora ne bachayi no kusomozebwa bagamba omuntu nga kambale nga Ken John Chaluze bagamba you presenting ebyogaga byo na presenting ayebiri less ebirana bigenda biteka mumanya bobo nabe bizimbe bisutuka wano mu Kampala burisawo sipide yama no tamanya nti ani na yini kizimbe kiri oruso muntu senda zijje mu government azisiza mugundi ate natekaho structure so esawa zino tulina okongeza maani kurwanyisa nguzi tulinanya bya bugagganzi sina kinina toina choina nze nsanyukira nnyo abantu abagenda maaso ekitono kyonna kye mba nfunye kimba kyekyo kale onagamba nti linda kona naye mbuuza tetusobola kufunayo electoral commission oba commissioner ng'ava mu opposition oba netufunayo electoral commission omuchina obume ne bakwata mu kifo kya byabakama Salongo Dumba Richard Kasese bwera boda alinga alabanga Honorable Simon byabakama alinga atakoze agwera side ekyaliko kirungi kikulu nnyo bobanga ina timu y'omupiira president ya alonda ya pointinga parliament ne ekyo kyali wala nnyo twetaaga aba participants sibye ebina byofuzi nabyo biberemu nesse kwani asanyi okubeera leader wa electoral commission. Simanyirwa ekintu ekyo. Ando bobo genda kitereza you have to go back to the constitution. Yeah, it's a constitutional matter. It's a constitutional matter. To search tereza because of a mere allegation. Ekyokuba kyovola wambadde mbabuuza nti mu kiseera kino ekisigadde ekyemyezi omukaaga reforms ze mwagala zisoboka kuba constitution waliwo onakimanyi Honorable Ken Lucham's the man waliwo issue good provisions in the constitution is really sensitive ngeyo obanga nendala ezetaaga okusooka okusindika ababaka bagende beebuuze ku bantu baabwe babeewo consultations no consulting abantu opinion leaders n'abantu abalala bangi obudde obwo tubulina obwo bukola amendment ngeyo mu constitution John Ken Lucham's okwebuuza ku bantu why not nenjala okuddamu mukulu Dan aleme kuyinaayina wano muleke nga wakaba batuliza kigambo kya corruption government yejjako etya corruption nga tesobola kunnyonnyola lwaki esobola okuraisinga over $1 trillion nga classified account
kiki oyagala obutalaga by accountability auditing standards linda ekyokubiri government kiki kyeyinza okutunyonyola nti wetwogerera kakati kasooke waayo sente ku ddwaliro ly'erubowa tuli mu katabali kakalamba. How can you distance yourself from corruption? Lastly, issue ya umeme sente zayisiddwa za mirundi ebiri zasoose okuyisibwa ziri $191 million ate ne bayisa ne 118 yabadde auditor general kat which is which. Okay, baba wadde zino 118 baba sasudde dda naye nawali baba basasula kati ezendala ezafikamu zigenda luddawo bagamba nti ezo zigenda mu consolidated fund yali loan jibewola jebasa parliament difference wakati wa 191 ne 118 ezigenda luddawo kwa na ziri bazisasula nga parliament eziyisiza na zino basasudde zino zisembye 118 otigala baka batuliriza tunzike agamba praise God principle webale nnyo okukyaza abakulu abo neyanza nnyo Honorable Ken Chams the man webale nnyo okulambulula eggwanga ku nsonga ezo naye ekyabadde kawempe kyatutiisiza nnyo abalonzi nsaba gavumenti eri mu buyinza ereme okutiisatiisa abantu n'emmundu tiyagaase mamba n'ennyonyi banange Uganda olimwa nze Kyenyange Mire Bukoto tu agamba nti akomawo era mumulabiranga ddala 226 kale tweyanzege Kyenyange Mire Kavuma Aaron muna NRM message bambi beera ng'ofunzaamu message mpanvu principal wewe kuweleza naye munange omukalukalu tajja busera newuunya okulaba Honorable Ken Chams ng'akola comment ku masanyalaze waligo wennyini Ken Chams eyatutuusa ku kino jjukira gwe ne bano bwe mwalemesa gavumenti mu biseera ebyo ng'egezaako okukola deal ne kampani ya EAS okuva mu USA nga baagala okuzimba ddamu ebujagaali. Kavuma Aaron message nji editing daawo kigamba ajja kubanga kwanukola nja kumuwa chance akyanukule kubanga ne president abadde nga akunenya lwayogera ku beeya masereze nti bano ba Ken Chams be banemesa Sol TV mukuru Dani ffe twagala nnyo batukolere ku nguudo zaffe kuba naawe gwe tuwadde nga tolina kyotuwadde bw'omala okuyitamu togenda kudda mwogera ku nguudo ne mwerabira obukubo obututwala mu maka gaffe ba MP. Okay, message nayo mpanvu wano ndabagamba nti ba MP mwe problem ya Uganda kuba mwe muyisa amateeka agatunyigiriza abali kale Kalwanga Musa message yeyo mubeerenga mufunza mu banange message buno omonyo kumacha mwebale kuweleza nze promoter Kalsimate na Muwongo okuva mu House of Artists in Uganda NRM yo ekyali kumulamwa na yabo banafe abavuganya bali kubyabwe era tebalina kye batugamba. Okay, Kalsimate message tujifunye. Mr. Apollo, thanks for the show. I don't know why the NRM government thinks that any part of the country with an opposition MP should not get equal services. Chono abantu badde bakyebuuzaako nti abatalonze NRM tebafuna services. Really? Kubabu omala okuwangula nga gwe His Excellency the President. Ubeera president wabonna. Actually nabo batona bana kuwangula. Osigala okolera bona government evaawo no bagamba nti mulonde ffe. Esaawa zino abantu bakubante beerabira nti government yeyina obuyinza nawe tubatole mukalo. Yeah. Ekyo kino okukimanya. Bwera bakati by the way esaawa zino nuputerwa no musentro abantu bawanye nupakalo naye nga wana ebintu byonna biri wano ate government ekoledde nnyo abantu basani ono kyabadagamba akubye simu Dani kyagamba abagamba mukyuse ku njogera kuba mukama wamu namwe mugenda ne mugamba nti mundu muwe wa NRM obululu bwe mbutamuwe bululu temujja kufuna services bwoba noonya kalulu toyinza kugamba muwe wa opposition akalulu ate mufune services era tulina okukigogera bwekityo naye era still tusigala tubakolera kiringa omukazi eyanoba naleka y'abaana bwakomayo bakana afumba ombuuza lwaki akomyewo moyalekawo baana good morning mukuru Luchamuzi Honorable akomawo oba nedda owulira ebibuuzo bikyajja ngenda kubanga message nzunzikira mu kwatusigaze dde jogera abantu okomawo Honorable okomawo tokomawo ekintu ekyo kikyali mu consideration naye kumpi bunaku nfuna amasimu n'ewaka
ngamba nkomewo ekitundu kyafa emyaka 10 tekinaje kiraga. I am considering that. Nkwade dakiika emu yanukula bagamba nti onenyezebwa ku masanyalaze. Ekikulu kiriwe ekiti ndi omu ku ba MPs abawabula gavumenti nti tesanye ku Saddam yakubiri jinja. Ngate tadde ne bujagali wali okumpi. Kyekyo kiba kiseteeza kyongero kunafuya amanyi g'ebiriro ebigendo. Nolwalero tukyenenya ekirala sina kyenenya ekirala nawaka nali omu kwaba basayininga ebbaluwa yagenda mu World Bank nga mpakanya sente ze bali batumbudde ez'amaanyi ennyo ez'omusolo zali inflated dizili too much era president wa World Bank anampuliriza okotigwali ekigambo ekisembayo John Kenneth Chams the man ekigambo ekisembayo kigamba nti eggwanga lyaffe mulisemu ekitiibwa mu abali mu buyinza naddala abava eruweero president waffe Museveni eggwanga litambula bubi kati abantu baagala kujulirira Luweero wakubiri fa abalabako ku dduka teri yegomba kudda mu dduka therefore mukyuse ensamba y'omupiira ababavuganya mbasemu ekitiibwa banabo bandyagadde okuyingira mu State House. Honorable Danny Mbase kigambo ekisembayo mwebale nnyo abatulabye lwaleero twebaza nnyo sorti nze nange abayigala West mbakubiriza okukola teri government egenda kuleetera ekyokulya mu nyumba yo mugende mukole emirimu gyammwe bwe kinatuuka ekiseera ky'akalulu mulonde abo be mwagala kuba tumaze kiraba nti essaawa zino abantu bangi be balonze ate ne batayamba bano ababalonda bwe tunuulira tulekeraawo ekintu kya vote bribery ate mukitunuulire nnyo mwabalonzi kuba at the end mwe musafaringa nga services tezikyalabika so ahandi abantu banje bigala West abantu banje bakakanju abantu banje banyabwari abantu banje bakizinda abantu banje babitoma nkanga ndiyo ninyiza ndesire programu ndesire obwoma obukuchebera pressure na sukari nabaza komba bacheberera omumaramizo ganyu no mu mashomero no mu masenta z'ibara abashanje kugira ngo umuntu amanyobora mu boko bwemerire obase utakargaho kandi waruzo kuzomirwaro bazo yeraguze ahandi nimbendeza kugira ngo mukore mushabe numukora tuzimbe igara West empya kuba tukimanyi burungi ntigara West yariwo atede cyagenda maso naye mwese gahunda rebe gwanga muje aja kukora nze Pokino zone Kauno Masaka site kwendi mpuliriza erambalaba tuyanzege n'abalala nga yiga Samuel Mere na Mulondo zone eboyogerere mwena tubebaza okuba nti mbaddeko bwe tuva ku mutebe mu studio wano abebyemizanyo bagenda okujja ate batuwe ebichi ebifudde mu kisawo ky'ebyemizanyo teko kwebaza Honorable John Kenneth Chams the man webale nnyo kubanga oze Honorable Danny Mbasa nawe webale kubanga oze production team mwena mukama batukumire katugende tukole tusigale era nga tubitunulide ebyofuzi bino tumanye n'obuvunanyizibwa baffe ng'abalonzi ekisale bwe kinatuuka tulonda abantu abo banatuyamba mubeere bulungi kama bakuume mwera